Bamikwano, lero tugenda kusoma ku kye tuyita business plan. Yes, business plan gwe mutwe gwe tugenda okudiscussingako olwaleero. Business plan kye ki? Era nga bw'okiwulira plan nti oplaninga before you start a business. Business zammwe mumanyi lwaki muzitandika ne zitakula oba ne ziggwa within the first 1 year or the next 2 to 3 years ne zigwa lwa nsonga tewasooka kukola kye tuyita business plan. Kati buli lw'otakola business plan kitegeeza ebintu ogenda ggwamu bigwe. Mwe baba baliramu ekintu manyi mwaka bane mwaka bagenda ne bakubaliramu ekintu wena n'opakuka you know lw'okuba olinawo saving olowooza bikola bityo. Things don't work like that. Tebikola bwe bityo. You may have the money naye bw'obanga togoberedde mitendera mituufu era business egenda kugwa. Lwaki? Kubanga teyimiridde ku kye tuyita solid foundation. Solid foundation. So si byakwaka nga mmwe mulowooza. Business erina okuba nga erina omusingi kweyimiridde, ekyo kye kigenda oginyweza. So si ssente z'olina nedda. So making sure nti ogoberera emitendera emituufu business mweyina okuyita. Ne bwe kaba katono nga otandika butandisi, making sure nti olina business plan. Lwaki? Business plan ekola nga kye tuyita road map. Lwaki ogyetaaga? Kubanga eno road map oba giyite campus direction egenda kukola ki? Yegenda okukukulembera gy'ogenda okutunulako ogende mu maaso. Buli wobanga wakuba bulungi business plan yo, buli kyokola mu business kirina okuba nga kiri mu business plan. Business zammwe zigwa because ebintu bikugwako along the way. Tewabiplaningira. Tomanyi how you are going to grow. Tomanyi business ogenda gikuza otya. Okitegeera? Kati buli kye kijja kikugwako bugwi. Mu spending unnecessarily ng'ekintu tewakiplaninga. Along the way n'ogamba kantekewole kino naye nga tekyali mu business plan yo. Lwaki? Because you lose focus. Focus ekubula. Buli wobula focus kitegeeza tomanyi gy'olaga. You are moving to an unknown destination. Okitegeera? Oli awo oyagala kutandika kulunda nkoko. Whatever business yonna gy'oyagala okutandika. Naye olw'okuba tewalina business plan, wali oyagala kutandika maybe local chicken. Okitegeera? Local chicken nga yali business yali idea gy'olina. Kati along the way ogenda funa ideas nyingi bagambe ne broiler zikola ne broiler gwe sebo wetekawo broiler wowe ove ku mulamwa oleete broilers nazo zigattewo kubanga tezaali mu business plan yo bwe wali otandika. Okitegeera? It was not part of your plan. Naye okifunye along the way. Olw'okuba tewakuba business plan ku lupapula nakyo ogenda kukibuukira. Mbamanyi mubuukira buli kamu buli ke mufunye so mubuukira. Naye olina okuba nga ositikinze ku kintu kimu paka bw'okiggusa ku level k'oyagala kituukeko. Ekyo kituukako otya? Ng'okubye business plan yo. Bw'omala ogikuba n'ekuyamba. Okitegeera? Mumanyi lwaki ssente temuziraba ng'ate muzikola ne mugamba naye ssente zimpita mu ngalo naye ndimu ki abandika omuzimu ogutwala ssente naye ng'ekyamazima ofuna ssente buli mwezi naye ogamba zikuyita mu ngalo. Okitegeera? Zifu engalo zirimu nti nno b'ebituli ziyita muno. No, it is your bad, your habits, your spending habits nga zezitwala ssente zo. It's not that oliko omuzimu oba oliko kawuula mumanyi buli akikamuba bweyogeza ndiko olutwe banaye senga yaŋŋamba nziraba ŋŋamba senga yankunamira yayogera n'agamba baatufuuyira ffe mmindi mbwera abaana abo tebali bakantu mu nsi mweyogeza because of your bad spending habits nga zezikuviiriddeko okuba omwavu oba obutalaba ku ssente yadde ozikola. It's not that oliko omuzimu. Okitegeera? Habits ze zibeera embi era nga bw'onaazikyusa yo spending habits n'ozikyusa ojja kulaba nga toliko yadde akazimu akalema. Bababbira bwereere mmwe ne mugenda mu makanisa mbu basabire ne mutwalayo agabaasa aganene because bamanyi kye bayita psychology. Okitegeera? Omuntu bw'omugamba nti aliko omuzimu kijja mwanguyira nnyo okukottoola ekiweebwayo. Teri atayagala kubeera free. Nga bakugambye gwe sengaawo yakuloga. Mujjukira mwali mutudde wali sengaawo n'agamba bwati ne bwati
nga mwalina mu meeting ekyo kibaawo bulijjo mubeera ne meeting mu kika mujjukira omukyogo omunene teri atalina muti munene waabwe okitegeera ne babaferera okwo bad spending habits nga gwe muzimu gw'olina this is your muzimu gwe gukyusa olabe oba toofuna ssente tewali ssente ziyita mu ngalo wabula ebyo bye tulina bye bireetera ssente okutuvaako lwaki ngenze eyo mbadde nkulaga oba oyagala ssente zijje beera ne kye tuyita monthly budget okitegeera kola budget nga walawe tugamba business plan ebeera nga budget kwe tugenda okutambulira the entire business kwegenda okuruningibwa kati naawe oba oyagala income yo oba ssente zo obeeko ekyamagezi kyozikolamu beera ne kye tuyita monthly budget meaning to spendinga ssente yonna which is not in your budget kola budget ogistikingeko before nga temandamana kuwa musaala kola budget yo manye ngenda kukola kino na kino guno omwezi ebyo kyotatadde ku listi kyesonyiwe ekyo niwe kiba kizzeewo mu kkubo oba mu mwezi wakati nga tekyali mu pulaani yo mu budget yo please and please don't temper it tokikwatako kireke kitwale mu next budget oba omwezi ogujja naye mmwe omaze savinga wakasenteko saving bwomala savinga wakasenteko wazzeewo kye tuyita miscellaneous ebigwa bitalaze miscellaneous kati ka saving konako badde savings ate kokwata okiriyalinga miscellaneous kyoba tubagamba beerawo n'ensawo enzibizi gye tuyita emergency fund gye tuyita ensawo enzibizi ey'ebigwa bitalaze emergency fund. So back to our topic, business plan. Kugambye this is a roadmap oba campus direction business yo kwegenda okumuvingira bwoba togikoze kitegeeza business oli mu malala era egenda kugwa one time it is going to fall tesobola kuwangala lwaki kubanga tefunye solid foundation tefunye musingi gugumidde waliwo lunyiriri mu Bayibuli Yesu ng'agamba mu Matayo 7 line ndoza ya 24 ng'agamba nti omuntu yenna awulira ebigambo byange bino n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi kibuyaga n'akuba enkuba n'etonnya ne bikuba ennyumba n'etegwa lwaki kubanga yazimbibwa ku foundation engumu ku lwazi mbu naye ate omusajja omusirusiru omulala mbu yakola ki yawulira ebigambo n'atabikola mbu n'azimba ennyumba ye mu ntobazi nema nejja negisendawo okitegeera nema byebizibu ebijja nga tobitegedde kubanga singa banene abazimba mu ntobazi bategeera tebandi nti nema egenda basanya one time tebandizimbye mu ntobazi kati lwaki tukola business plan kwewala ebyo ebigwa bitalaze kwewala ebyo byonna ebigenda okujja along the way bireme okutujja ku mulamwa sobola okusigala nga tuli ku mulamwa nga tugoberera kye twakola business plan yaffe gye twateekawo okitegeera tinjagala enkoko omutwalo gumu sigenda kululunkanira birala byonna ngenda kuba ngoberera ekyo paka wenkigusa okitegeera paka nga ntuse ku desired capacity yange sigenda kutunulira birala byonna bigenda kumpugula kubanga ebigenda okugula along the way byebingi okitegeera naye oba tolina business plan era bigenda kujja ku mulamwa nga bona abovuga emmotoka katono nnyo gwe kasito sleepingamu katono ova ku kkubo you drift away okitegeera kyekivudde kitugwanira okulowooleza ddala ebyawulirwa kabe kasinge tuwaba ne tubivaako okitegeera owaba n'ovaako along the way luno luguudo naye kasita weebakamu katono kasita otandika bizinesi nga tolina business plan ogenda kuva ku mulamwa ekyo nkikubuulira 100%. Ekyo tukitegedde kakati business plan bagikuba batya how do we make our business plan goberera bino biwammanga byengenda okuwa biri ebintu bimeka biri ebintu nga 5 byolina okugoberera ng'okola business plan yo esooka tulina kye tuyita name. We start with a name. Yesooka number 1 nga tukola business plan yaffe. What is the name of our business? Erinnya lya business kikulu nnyo lwaki eno ye brand egenda okutunda brand ya tugiyita brand name gwani business yo yani oba ogitumye erinnya lyo it is okay yonna byokyotumye business yo eno yegenda okuvuga ku kitundu kwoli brand name bweyagamba ogamba faamu yoli ogamba gundi yoli ogamba gundi yoli you know brand name
kikulu nnyo. Aba mutandika business kati zina manya. Make sure business ina manya. Lwaki mustandika kati zina manya? Kubanga temumanje mulaga. You are moving to unknown destination. Okitegeera nawe okimanyi onoonya mmere ya leero double Z zenkolawo zendya. Kati double Z tosobola kukola kintu kiri permanent. Lwaki? Double Z zenkolawo zendya. Okitegeera? Unknown destination. Naye olina okuba nga olina kye tuyita brand name. So brand name eno nkulu nnyo. So bw'oba okola business plan yo ku lupapula, make sure you have a name. That is one. Number 2, location. Tumaze okutegeera our brand name yaffe tugitegedde so and so. Kakati tuddako kye tuyita location. What is our location? Ekitundu mwe tugenda okuteeka business yaffe ekino kikulu nnyo. Si buli wamu nti ogenda teekawo business. Kakati mu location tulina ebintu bye tutunuulira nga tunaba kutwala business mu kitundu. Tulina okutunuulira kye tuyita mulimu distance to raw materials. Ekyo kimu mu distance muno oba mu kye tuyita location ekitundu. Kati gwe ayagala okutandika farm olina okumakinga sure wogenda ogiteeka si wala nawo wogula ebikozesebwa. For example emmere feeds, olina okumakinga sure nti farm yo wogenda ogiteeka wali kumpi n'emmere, wogenda okugula emmere. Naye singa business ogiteeka ewala ng'emmere otambulira distance ya wala nnyo, kitegeeza transport ogenda kukozesa mungi okutransportinga emmere eno okugireeta ku farm, kigenda kulya amagoba ago. Kitegeeza togenda kukola magoba gonna, amagoba ogenda ogaspendinga mu transportation. So ekyo kikulu. Ekirala is what we call market. Mu location ya tutunuulira kye tuyita akatale. Sisobola kukola business ng'eri wala n'akatale. Okitegeera? Kitegeeza nnyo giteeke kumpi n'akatale ng'abantu basobola oku accessinga okujja okungulako. Naye oyinza ogiteeka eyo mu nsozi eyo buduude eyo weewatyo. Ani anaatuuka eyo mu nsozi mu Rwenzori whatever ng'okutuukayo emmotoka zimala kulinnya bikko biki. Tutunuulira kye tuyita road network. Is it accessible? Okitegeera? Farm yo weeri oba business yo weeri abantu basobola otuukawo. Road network system nnungi. Ekyo nakyo tukitunuulira mu location. 3, bangi nnyo mukoze business zammwe nga muzitaddeeyo ewala, no access. 3, point eyokusatu gye tutunuulira is what we call market analysis. Eno naye point nkulu ng'okola business plan yo. Market analysis kyeki? Market analysis ogenda n'onoonya mu katale n'obuuza abantu kiki kye beetaaga. Nabagamba business yonna erina okuba ng'enda kyesolovinga. Business etasolovinga bizibu by'abantu, that is not a business. Giggale ogenda. Business erina okuba ng'erina ebizibu byesolovinga eby'abantu. You solve other people's problem n'ofuna ssente. Wabanga abantu tebalina magi, kitegeeza business gy'olina okukola ya magi. Okitegeera? Kati mwe mubuuka ebizibu by'abantu ate ne muleeta ebintu olwedde ebiri ku kyalo. Olwedde waliwo bubotiiki bungi, naawe oyagala leeta botiiki. Are you fine upstairs? Okitegeera? Olwedde waliwo wholesale whatever, naawe ate oyagala leeta wholesale. Kati gwe kola market analysis wano wabulawo ki ky'oba oleeta mu kitundu so that you can solve other people's problem. Osolvinga ekizibu kyabwe ekibalaakinga, ojja kulaba nga okoze ssente. Okitegeera? So market analysis tulaba kye tuyita tests and preference. Tunoonya ebyo bye baagala, akatale bye kaagala. Tutunuulira kye bayita market dynamics. Baagala ki? What is the demand of the market? Demand. So that we can supply. Fe tutunuulira katale ne tumanya kineno kye kibulawo. Then you supply and you make money. I told you opportunities are in seeing people's problems, solving people's problem. Sente zeekwesomo mu kusolvinga bizibu by'abantu. Kati business gy'oleeta nga tasolvinga kizibu ky'abantu, it is not an opportunity. Kiveeko. 4, point number 4 gye tutunuulira nga tukola business plan is what we call financial projection. Financial projection kyeki? Financial projection egenda kutulaga ssente ze tulina
what we call startup capital. Wantu tunuira kye tuyita startup capital. Sente mmeka ze tulina. Okitegeera nti business yange ntunuira sente ze nnyina. Ne mmanyawo bwe mbanga nnyina for example milioni 2. Njagala enkoko mmeka? Tinjagala enkoko 15,000. Bwe mba neetaaga enkoko 15,000 kyokka nnyina milioni 2 tezimmala. Kitegeeza kimbiveeko nedda. Tandika n'ekyo ky'olina. Start small. Kati business plan we kuyambira nti ojja tandika n'ekitono startup capital gw'olina nga naye otunulidde kineeno ky'oyagala. Sinjagala mbeere n'enkoko 15,000 naye ninawo sente za nkoko mmeka? Ti za nkoko 10,000. Kati leeta olwo 10,000. Okitegeera? Then tujja kulaga growth. Akati mu financial projection tutegeera sente ze tulina startup capital. Okay, nyina sente bwe ziti zimala kutandika na nkoko mmeka? Nti bwe ziti whatever wago business gyoyagala nti nno njagala boutique, oba njagala dduuka, oba njagala ki, otunulira sente z'olina at present kye tuyita startup capital. Bw'omala okutegeera startup capital n'otandika ne startup capital. Bwe tumala okutegeera startup capital tutandise tulina okulaba mu financial projection income expected. Tulina okutegeera sente ze tugenda okufuna nga tunaba na kutandika. Obuzibu mwe mutandika nga temumanyi bifuna bitya. Olina okukola research n'omanya byengenda okutandika bifuna bitya era nsuubira kufuna ntya na ntya. Ng'obuuza abo abalimu abagibadde mu bizinensi. Okitegeera? Beebuuzeeko babuuze bafuna batya bwe bati ne bwe bati. Bajja kubuulira ti bw'otandika bw'oti ofuna bw'oti ne bw'oti. Bwe tumala okutegeera expected income, income tekitegeeza nti ye profit. Kati era tutegeera kye tuyita profits. Profits is capital minus income, you get what we call profits. Bwe mba natandika ne milioni zange 2, n'entunda milioni 3, kitegeeza nkwatagana 3 n'entulako 2 ne mmanya nti nfunye profits milioni zange 10 ge magoba nga buli kimu kivuddeko. Then bwe tumala nga tumaze okufuna profits zaffe tutandika business nga tumanyi amagoba ge tugenda okufuna. Then ekiddako point esembayo ey'okutaano is what we call growth. Katugenda kukula tutya? Remember our desire is 5,000 birds. 15 naye tulina kukola 10 lokka sente zitusobozesa za 10. Kati mwano mu growth tulina okukola growth analysis. Tugenda kukula tutya? Okitegeera? Growth meaning wano growth yegenda okunyamba nti omwaka ogusooka maybe first year okikola noga first year ngenda kutandika n'enkoko zange 10. Kati n'enkoko wezinaba zizese profits mu year second year ngenda kuleeta enkoko endala 10 zibe nga ziweze enkoko 12,000. Ogenda olaga emitendera mogenda okuyita okutuuka ku capacity gy'oyagala. Okitegeera? That is what we call growth. Era bw'otandika goberera ekyo kyennyini ky'oba wawandiika ku lupapula, tokyusaamu n'omululi n'ogumu. Singa ogoberera business plan yo kitegeeza ogenda kukuza business yo ebeere nga eri solid. Yes, ebikugula byonna ng'omaze obijjamu, byonna ng'omaze obiteeka ebbali, business ye begenda kuyimirira. Lwaki? Kubanga yazimbibwa ku lwazi on a solid foundation. Business teziyimirira because zirakinga business plan. Era bangi kummwe mulina business naye bwe nkubuuza nti ndaga ku business plan yo ekyamazima naawe kimanyi togirina. Tewagikola. Kagitegeeza bati wagikola oli mu kifo kikyamu. Business egenda kugwa anytime from now. So yanguwa oddeyo ku lupapula okole business plan yo bulungi nnyo. Business ogitereeze osobole okutegeera wa gy'olaga. Bw'otamanya wa gy'ova tojja kutegeera wa gy'olaga. That is it. You have to know your past so that you can, so that you can have a bright future. Tuddayo mu byafaayo oba emabega ne twekebera. Bwe tumala okwekebera ate nsooka tutegeera wa gye tulaga. Ne business oba tosobola kuddayo ku byafaayo byayo n'ogikebera butya bwe yatandika toyinza kumanya buzibu bwayo. Kyova nti be tuyita ba business analysts bwe batyo era kyasookerako wabazze mu business yo okugibala ba accountants biki asooka kubuuza mpa ku business plan. Lwaki? Kubanga business plan nekola nga kye tuyita blueprint. Okitegeera? Blueprint bwe basina blueprint sobola kutegeera business badde ogirwaninga otya. Akusaba business plan n'akusaba ne kye tuyita bookkeeping oba book of records. Okitegeera?
Bobo yagala akutera business agikuterereze ngebadde evudde ku mulamwa ngebadde ekola loss. Akusaba ebintu bibiri, business plan, bookkeeping oba book records. Olwo n'ategeera. That is what we call the blueprint. Bw'oba tugambe ennyumba ye wazimba ennyumba kati pipe ne zibeera nga ziino munda muli toilet ne ziba nga zazibikira amazzi gazibikira. Bw'oba oleese plumber, ba plumber bakugu kati ngezi nyumba ezo eziri complicated nga olaba zikalina biki, asooka kusaba kye tuyita blueprint y'ekizimbe. Kisooka mpe ku blueprint yakyo n'akyetegeeza n'alaba sewage lining bazikola batya, pipes buli kimu kuba kibeerako ku blueprint, n'amanya okay obuzibu buyinza obba buva wano na wano, n'akola ekintu ng'asinziira ku blueprint. Naye batalina blueprint kimubeerera kizibu nnyo okutegeera problem area. You understand what I mean? So bwe kityo bwe kiri. Kale, see you in my next video. God bless you. Bye bye.